birthday Akasiiki. Woo. Samula. You tell that. Mano mwizi okuva mu byalo naye amawulire amalungi agalimisawa tuli mu kasiko ka Hamza Rema ategeeza akasiko ka Hamza tuli waka embeera yatabuse dda nti zipondi oziraba mwana wa maama. Tuli proudly powered by Marus Bridals ate kuno kwotadde ne bannaffe abanorian capital. Akasiiki birthday ya Hamza ya Guno mwezi era nga wennyongero bategeeza nti essaawa zino emikolo gyatandise okuba nga ate gitojjera wali mu maka makulu. Sijja kwogera aside kinaye nga ky'obomanya eno love Rema gyayagala, eno love wait Rema gyayagala n'asooka alumya abayaaye. Kale n'olw'ensonga eyo siyinza butakubuuzaako nti osibye ote no munnange. Rema Namakula bwatyo kukuza exclusive tubuzaayo abantu just nusu 100 lwokka okweza emitwalo 10 so tolugana kuteekako kigalo oba kusubscribinga naye nga ye Rema Namakula aliwo okulumya abayaaye. Saawa zino kulumya abayaaye, saawa zino akulumya abavubuka buli ali singa. Omwezi gwe tugendamu mubi nnyo gw'aba Valentine baagalana, so kitegedde bulungi nnyo. So muganda wange mwannyinaze nyongera okutegeeza olunaku olwaleero kintu kigenda kubeera kiyitirivu nnyo. Tusookeddwa wali mu silent disco mu maka ga Rema. Abo baana bawala ne baana balenzi obawulira bayimba peya nadalira peya. So kintu kyamaanyi nnyo but otherwise tubaagaliza birungi byokka Rema Namakula wamu ne Dr. Hamza. Tuli ku cruise exclusive. Bino ebintu nja bikwongera olunaku olw'enkya gwe nnindaamu olunaku olw'enkya njaleetamu oli agasingawo kuba right now njagadde kukulaga kikigenda mu maaso naye olunaku olw'enkya subscribing otekeko n'akade bijja kuba bikutukako mu budde bwennyini bw'obyagaliramu. Kale njagala okuba nga ate mbasiibulya wano olunaku olwaleero. Don't forget to subscribe tuweze emitwalo 10 tubuzayo abantu batono nnyo okuba nga ate tuweza 10. Kale for now musibe bulungi mwera mikwano gyange mwebale kunjagala. Amen.